Omuyimbi King Saha avuddeyo n'obubaka akakasizza n'agamba nti no teri agenda kukwata ku Chameleone byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ye omukunja munnange atasera ye avuddeyo awadde nno munnange ate Chameleone amagezi ku lutalo lwabwe olugenda mu maaso n'omuyimbi munnange ate Alien Skin byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kakasa nti no subscribinga ko site no kulikinga video bampita Geminati sinza ku Geminati yogi naye nno waliwo ko wali akatambi k'omuyimbi munnange ate King Saha avuddeyo ko abaddeko wali munnange ate ku King's Sport nga omanyi King Saha kakati nno freestyle gy'abadde ayimba actually ndabyeko ko oba mpuliddeko ng'ali mu kugamba nti nno teri agenda kukwata ku Chameleone byonna gye biggweredde actually kansooke mbikuweeko ko olabe akatambi nga bwe kibadde. Ate kati keyeegase ku sayidi ya Kamili. Byebyo nno munnange ate ku muyimbi King Saha nga bw'owulidde munnange sayidi eyo nkugambye King Saha naye taggwaayo. Kakati nno na bino nno nabyo bibadde bitambula wali ku Chameleone makati awo n'omuyimbi munnange ate Alien Skin nga boogezako okulaba. Byempulira bituufu oba si bituufu? Mpulira omwami w'okukabira amayirungi gamulakira kati badduka bafuuse ba kipolitiiki. Nakugamba gwe ng'oli mwandasi negamba gwe wakanenzere bw'ava ewuwo n'agenda bw'ati agenda okukukuba tebituukiridde bali mu kuyigga bali mu kubayigga budduka kati ate wazanyidde ku nnamba enkyamu oyo muvume mukole buli kimu netogezangako kugamba mbu gwe nnamba emu oyagala kuba nnamba emu. Bobi Wine bwe yavaawo oyo ye yasigalawo mayanja ate ayagala akafaako ate yatunuulidde bingi n'alaba nti omwesogga naye ate olina gwe weesogga ye gw'atya ennyo wava mu bigambo n'omwataakinga ku kitebe. Chameleone n'agamba omusajja ono olaba atuuse awo kati ate olwonze n'agamba amagye mukomeewo. Gwe yakomezaawo bali bennyini bemmanyi simanyi gy'ogenda kudda gwe si kukutiisa toddamu kwambala siriva toddamu kuba na simu toddamu kuba na ssaawa engatto zireke katambulira mu sapatu kubanga zibadde tezikyanywera nga mwaguze n'obusaale kati kagumba kankejja gyali omutima gumukuba muwedde mmwe oyo Chameleone mumumanyi mmwe gwe muzanyirako yenna nnyini ziggeto zonna wadde tuzifuga naye ayina be yakyamya yabakyamya nga naawe bw'obadde okyamya banno nga wali makanika tosobola bagamba nti supanda ya mugaso kasiriwala kati kabakukuba amayirungi gakulakire bakakube bakagobe mu Kampala onaddamu ebusoga bo bakukuba balala ne bagamba mukasindike keenu tukakube ku luno nange mayanja muwe empisa kawe empisa bujja tegeera ne bannange gwe kyozanyirako tokimanyi. Webityo munnange eshaidi eyo webitambudde awo munnange ate mukatambi ako nako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Kankongereyoko wali omukunja atasera munnange abadde London ennaku zino zonna naye akomyewo ng'olowooza Oluganda akyalumanyi afuwa Luzungu
bannange naye ku side y'emu nga sinnajjaawo mu maaso abaddeko ko n'obubaka munnange ate bw'abadde aweereza ku kamiliyoni awo nga agezaako okumuwa munnange ate amagezi sigenda kubeera nga njogera bingi katusooke tulabe ekibadde mu katambi. Problems in Uganda. Now those people play it political. Once they see some another group trying to trace the problems of Ugandans, they also try to bring in some other diversion so that Ugandans get diverted from the biggest problems and then they concentrate on smaller battles. So I just think that that battle is just a planned thing to curb down some important issues. I want to just advise my dad, Uncle Jose Chameleon, don't give time for that. At least join the groups that are talking about the Ugandan problems. Then we raise the voice instead of wasting a lot of time in such nonsense. Thank you. Ku side y'emu nga bwe nkutegeezezza nti nno akomyewo okuva e London naye nga muganda wange afuuwa luzungu oluganda takyalumanyi. Tukuze tuwulira nti singa omuntu alinnya ku nnyonyi obwongo bukyuka endaba y'ebintu ekyukamu amagezi geeyongera naye omukunja atasera alabika y'okulinnya nnyonyi n'agenda e London yasiruwadde busiruwaze katungulu mbeera nkusazeko omwami ono nga tannava Uganda yeri ategeera bulungi ngera n'olulimi oluzungu alwogera bulungi mukunja yeri amanyi bulungi oluzungu nga tannagenda London newe yagenze e London oba bamuloze oba kiki mukunja takyamanyi ane mane ane iou takyabitegeera koddala. Simon took the money the way you saw, just got it from stage. I trusted him like any other Ugandan, like a person whom I knew is rich, the person whom I know is working on a big television from Uganda. So just trusted him and I thought he could keep my money, but unfortunately came to find that he lent without the money. Kati tugambe nti Simon munene wa mu kibuga we yabba ssente zo ng'oli e London wagwa bugwiddalu. Aha bannange omukunja atasera ali very crazy munnange taggwako bisesa n'ebyewuunyikiriza esaidi. Jjukira nti nno bamukozeeko interviews nnyingi nnyo nga bannamawulire munnange wali nga yakatonya just ku Entebbe airport okuva wali munnange ati e London esaidi eyo. Naye nno bwenti bwenkoze kakasa nti nno osubscribinga kosate n'okulayikinga video gwe kasobera nga osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enafaayo munnange ate ngenda kubeera nga nkomako maaso awo n'ebirala.